Radio Buddo, radio y'omuntu wa bulijjo mwewale kubeera nga muwuliriza dakiika 19 zezibulayo tugende mu ssaawa yaffe endala eyatula tukenkuke that is ssaawa 5 paka 6 ez'ekiro n'olw'ensonga eyo tukyali ffenna mu nteekateeka yaffe yonna eyatula tukenkuke wabula mu kaseera kano Natamwe gwe akyagenda mu maaso era nga tugenda mu kitundu ekyokubiri bya mizannyo okubaako emitala w'amayanja tukyalina muganda waffe Rick Julius Michael omwagizi wa Ondupalaka ne Arsenal wabula ne Kasibante Junior awagira Arsenal bakuba mu Uganda wagira club ya Vipers so bwe tulina abo lunaku olwaliro mu nteekateeka yaffe n'enyuma okamala wabula Natamwe gonna kutuusibwako Janet Cough Syrup so gwalina ekifuba ne ssenyiga birwanyise ne Janet Cough Syrup lino ly'eddagala erina ebirungo byonna ebigoba ssenyiga n'ekifuba mu bwangu ddala mu bakulu ne mu bato. Janet Cough Syrup ajjanjaba ekifuba ekiraakira ekitakutuka ekikalu ekikolokoota kw'ossa n'essenyiga owa buli kika akoledde mu miti gyaffe wano era nga yakakasibwa ekitongole eky'eddagala mu ggwanga so musange mu maduuka gonna agatunda eddagala mu ggwanga n'okusuubula namwe abaagala okusuubula mujja tukumirako ku masimu gaffe oba okujja mutusange mu Nnyendo Masaka tuli mu Nnyendo wano opposite ne Coca-Cola Depot then amasimu gaffe 070 520 956 ne 078 275 250 ye Janet Cough Syrup. Mu mbeera emu nyongera okubeera nga bategezaako bajjukizaako Ronnie Sport Center tuli ku Muto Complex mu namba 42 so mujja mufune emijoozi gya club zammwe emijoozi egiri original weegiri ne versions endala zonna bwe teweeraliikirira jangu ojja kufuna buli kika kya mujoozi kye weetaaga. Tulina engatto z'omupiira eziri original nammwe abagala zi fair play kubanga e Masaka eno obutaafu bugenda buwera weetaaga ka fair play akajja okunyumisiza akapiira jangu okafune ku Ronnie Sport Center abagala bakolera branding oba labeling ku mijoozi gyammwe service eyo tugirina then abagala sport armors abagala bushini holders shin guards emipiira emiwangazi emijoozi nga gya tiimu bina tubikolako so ojja kujja ku Muto Complex ku main floor opposite ne Tropical Bank yingira mu mulyango omunene kubanga tuli ku floor okuli bondi y'emmotoka eya Gisaaji atujja kulaba omukyala wa mobile money weeru yingira munda mu kizimbe ojja kufuna service entuufu okuvaako ku Ronnie Sport Center ne t-shirts ezabuwagizi eza Erikambiyo weeziri awo nungi nnyo ebitagambika so okumanya ebisingawo ojja kuba ku simu zaffe obudde nga bwa misana oba osindika obubaka ku WhatsApp 075 57 42 57 ne 074 95 77 06 era Ronnie Sport Center yejja okwambaza abanatuuka ku luzannyiro lw'akamalirizo buli omu ne kirabu ye atuyalire mu mujoozi gwa kirabu ye ngense nayo neemulaba nga n'amanyage kwegali era bina tujja bibakolerako so Ricky Yes. oba gwase n'ogyegaana mu lwatu ogiwagirira mu nkukutu Gambi. yafuuka side chick Agabayita we. ojja kambala kale ebibuuzo biri 8 Yeah. okuvaako emitala w'amayanja tulinako akannyako kasigaddewo tulinawo ne brain teaser obwongo butugattagatta bwe tuti botta ekibuuzo kyaffe ekyo ofuna obwongo bungi era busobola okusukuma kakati tutandise bwe tuti anti wagira Arsenal Yeah. mbuulira omuzannyi wa Arsenal akyasembye okuzannya buli ddakiika yonna eya Premier League mu season William Saliba. busatu kampeyini ewedde buli ddakiika yonna yonna yagizannya ekiddako mpa omuzannyi Mikel Arteta gwe yasooka okusayininga ku kirabu ya Arsenal permanently. Nicolas Pepe nedda Tiyan. kyamu
Pablo Mari uyasooka okusayininga Mikel Arteta. Ricky, Yes. ekyokusatu Yeah. ng'oggyeko Manchester City mpa kiraabuzi bbiri ezikyasembye okweddiza ekikopo ekyali ky'eggwanga erya Bungereza ne Seasons mwe zaakolera ekintu ekyo. Timu ya Manchester United. Biri esatu. Ddayo otuule. Sijja kulinda kugira nga n'obudde bututwala. Yali Chelsea 2-25 ne 2-5-26 wansi wa Mourinho. Then ne Man U 2-7-28 ne 2-8-29. Ekirala, Yes. ani yalondebwa ng'omuzannyi yakira abazannyi bonna mu mpaka eza Euro eza 2020? Bukayo Saka. Saka Sham. Kamu. Katugereko ko mu tena. Mpa omuzannyi wa tena akyasinza okubeera omuto okuwangula at least many singles titles mu Grand Slam event 3 ez'enjawulo. Yannick Sinner. Nedda Ricky. Carlos Alcaraz. Kamu. Era ekyo yakituuseko 2020 ena guno mwaka gwennyini nnyini. Ricky. Yes. Kankuze mu ndiba. Mpa amanya g'ekisawo kya Celta Vigo. Estadio Baladois. Bakuwe busatu. Omuzannyi w'omupiira Niru Mawupe azannyira klabu ki? Ali mu timu ya Olympique Lyon. Olympique Lyon. Ali mu Marseille. Bakuwe busatu. Ndotandise okuwutiza. Ekisembayo tugende mu ntegeke. Yes. Ani yali top scorer owa La Liga season ewedde? Omuwendo gwa goals gwe yakuba ne kirabu yali asambiramu omupiira. Yali Solos akuba goal 23. Kyamu. Tewali kanyugu La Liga temugoberera. Yali Artem Dovbyk yali mu Girona goals 24. Kati ali mu Roma. Ne weekend yateebye. Bo bakoze maliri ku Roma. Tugenze mu Kanya. Yes. Ono tebakalonda. Ziba point 3 zizo kasitobanga ku bibiri njagalako kimu. Owaye ate anaabitya bigwayo. Njagala ansem ye oba nedda. Tewali mutendesi kuvako mu ggwanga lya Bungereza oba tewali mutendesi mu Ngereza yali awangudeko Champions League oba European Cup. Kituufu oba kifu? Kituufu. Ricky kifu. Pena towe byempagi. Babege eri banga bawangula ekikopo ekyo nga kitibwa European Cup okamala. Nondoza mwa kitegedde bulungi nnyo. Brain teaser kasiba bwongo. Bw'okigwa muno n'akinonda atwala busatu. Wabula ge okitta mu butuufu bwakyo. Butaano gwe mu kikapu. Kati njagala Rico wulirise bulungi. Ono yali muzannyi wa mupiira. Yawangulako World Cup. Nawangulako empaka eza Euro. Nawangula Premier League ne La Liga. Yazannyako ne Ashley Cole mu kiraabu emu. Yazannyako ne Alexis Sanchez mu kiraabu emu. Era
yazanyako ne Wissam Ben Yedder still mu kilabu emu. Yalina kaliya ennungi ennyo ng'omuzannyi w'omupiira wabula mu kaliya ye yawangula ku Champions League bamanyaga. Kakudiremu sawa nawe alonda nga bw'okola ki kuba yalonda tebamudira ye tebamudiramu. Ono yali muzannyi wa mupiira yawangula World Cup, yawangula ku Euro, yawangula Premier League, yawangula ne La Liga. Yazanyako ne Ashley Cole ku kilabu emu, yazanyako ne Alexis Sanchez ku kilabu emu, era yazanyako ne Wissam Ben Yedder still ku kilabu emu. Yalina kali ennungi ennyo ng'omuzannyi w'omupiira wabula mu kaliya ye teyawangula ku Champions League bamanyaga. Jessica Fabregas Butaano. Okyali ku radio ey'omuntu wa bulijjo gye bayita Brentiza, obwongo bwefumba ne bwefumba ng'ekyamazima tolina okubeera ng'ate olina ekyokukola. Njaga okutegeeza kuko nti bannaffe aba Valley Cave Restaurant mu kibuga eky'e Masaka abagamba nti tayo osobola okubeera nga twefunira ekyemisana, ekyeggulo, ekyenkya. Bakola outside catering ate ng'era bajja kuyambako mu buli kimu eky'ebyenfumba kasita oba ng'oyagadde okubeera nga tobeebuuzaako. Wali ku Robert Street ojja okubeera nga tobasanga era ku noti 75 67 65 35 noti 75 67 65 35. Kale no gwena omukolo ogw'enjawulo osobola okubeera nga toyitayo, obulamu n'osobola okubeera nga ate obutambuliza ddala bulungi agwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio Buddu. Era bannaffe aba Valley Cave abantu bano baba waka chai ne banywako obulungi bagenda okujja mu studios oba oliawo nga bagumidde ddala. Kasiba nti mwoli omwami owa Kyebe General Enterprises yagamba abaana bano engeri gye battamu ebibuuzo n'abateerawo ebirabo, n'agamba nkolaganye ne radio Buddu ye yange, n'agamba awangula namu emitwalo 300, owokubiri namu emitwalo 200, then akulembedde owokusatu n'amuwa emitwalo 10. Sente ezo mbadde njagala ozitwale at least otwaleko ezimu ku ezo. Kinaasoboka? Katugezeeko. Oteredde? Onywedde? Onywedde ki? Kale tugende. Njagala ompe eyali best young player mu mpaka eza Euro oba omusambi omuto eyasinga mu mpaka eza Euro owa 2020. Ani yangulito yali Gavi yali Pedri tofunye. Ekibuzo ekyokubiri njagala ombulye seasons 2 Arsenal mwekyasinze okuŋŋaanyiza points ennyingi eza Premier League era ompe ne points ezo. Season ya 2023-2024 mbadde points mwemu Malayo. Season ya 2023-2024 points Zo seasons ezo ne points zompadde nfu. Eya 2023 points 9, eya 2023 points 9. Tulifenna. Ekibuzo ekiddako Liverpool yakuŋŋaanya points 97 mu Premier League season ya 2018-2019. Njagala ombuulire yakubwa emipiira emeka season eyo. Yakubwa omupiira gumu bakuwe. Ani top scorer wa club ya Arsenal mu North London Derby naddala mu Premier League era?
kali bali babiri Emmanuel Shea Adebayo ne Robert Pires gozi 8 nabiwani mpaddeko omu nani kuwadde swaba tugende njagala ombuulire omuzannyi okuvako mu ggwanga erya America eyali atuuseko mu finals nga awezezza emyaka 30 mu muzannyo gwa tennis. Serena Williams. Ogalo. Navarro. Omao. Yangu Venus Williams. Jessica Pegula. Swaba. Otandise okunjiya nkulaba. Wabijjamu obyagala ekika ekyo kisengo okimanyi nti emitwalo mingi ogenda giwangula. Gigaanye. Lwaki ogaa nti gigaanye? Okkiriza. Katawulo okasuddewo. Aziise mulamu. Tugende na bino? Tugende maaso. Njagala mpa ekisebo kya klabu ya Athletic Bilbao. Amannya gaakyo. Estadio San Mamés. Estadio de Mamés. Mudize yakati. Yogera. Estadio de Mamés. Ngumye kubanga walina omukisa ogwokubiri. Ero n'agaba semi-final gyamuliki. Estadio San Mamés. Estadio San Mamés. Tugende. Amaanyi nga gakuwedde. Wasanza ningujja. Wasiibudde bulungi. Wabadde otuuka mu mulyango bw'oti ng'ofuluma ani kuwasoose okulaba? Tokyamujjukira. Tugende oba tokyamujjukira ojja mujjukira lwampaka olimba. Gokipa George Petrovic azanyira klabu ki? Ali ku looni mu klabu ya Fulham. Volleyball. Nedda ssebo. Ali ku ttiimu ya Strasbourg. Yali. Ekibuuzo ekisembayo tugende mu bunya ne Brentiza. Njagala ompe amannya g'omusambi wa klabu ya Madrid eyateeba goals 20 mu sizoni ewedde. Jude Bellingham. Nkumi. Jangu. Tewali. Jude Bellingham. Yateeka kwezi 19. Yakoma 19 ssebo. Teyaweza 2. Oli bulungi. Girosso ekikowe kamale kuisawo Jibu Phone Giants Masaka. Nyongero bajjo kizaako Jibu Phone Giants Masaka tusubuza muno okutunda mukamukamu. Amasimu amune kalonda w'amasimu mu bika byonna. Naddala agakozeddwako. Tuyina ebika by'amasimu ebyenjawulo. So jangu ofune essimu wamune kalonda w'amasimu. Akumuwede egya wansi ddala omuli chargers, screen cards, covers, headsets n'ebirala bingi. Jibu Phone Giants tusange ku Kasujja building mu kibuga Masaka ku Kampala Road ng'oyingira mu town. So okumanya ebisingawo kuba ku 070 nkagamu 3 98 99. Kamfulirako ku ka S tugende mu penalty. Mumaze n'okufuna kawewo kajja kuyamba mbunya. Kale tugenze mu penalty. Ofanga muzira. Ate munne tunagamba ki? Mwesinga 0 kitegedde bulungi. Tugenze mu kanyanjagala ansem ye oba nedda. The Walcott omumanyi bulungi.
yaliko muzanyi wa Arsenal. Walcott ono yateeba ggoolo za Champions League nnyingi okusinga Dani Ronaldo. Omanyi Dani Ronaldo? Omubrazil. Kakati Walcott yateeba ggoolo zinnyingi okumusengeza Champions League. Kituufu oba kifu? Kituufu. Akannyo okakubye munda. Kati kangende kugatta obwongo lyo okonzijemu enjo okijemu enjawulo. Olaba ese we kakuyambye? Kyayise. Bannange. Ddamu kino bakutye. Eno yali season ya Premier League. Ye season yasooka mu Premier League era Manchester United okuba ku mupiira gwe yazannya neetebwa mu goals 5 mupiira gumu. Era season eyali gy'eggwanga erya Bungereza omuzannyi yakulembera abateebi yateeba goals 25. Actually mu season y'emu ye season gye tukyasinza okulaba champion wa liigi eggwanga erya Bungereza n'obubonero obutini ennyo n'afuna obubonero obutini ennyo n'awangula liigi mpa season eyo. Biri 15-2016 nedda Ricky ngo muddo Kamala Guba kibuuza nalina mukaso kakubekabekabwa. Kale nno kyobadde olina okumanya kiri kimu kutegeera season. Kutegeera butegeera season champion jja kyasinza okutwalirako n'obubonero obutini. So yali kampeni ya 1997. Ani bawangula liigi nga balina points 75. So muganda gulikayo nnyo. Mbuddeyo naye. Katunire binaava mu kulonda. Kale Sabrina nga bwakyagenda maaso n'okubeera ng'ate agatta kale yasiimye omubazi na Quality Furniture wali mu kibuga eky'e Masaka. Njaga okutegeezako kunkitayo osobola okubeera ng'ate akufunira emmeeza, ebitanda, entebe, sideboards byonna ajja kubeera nga tabikufunira ddala bulungi. N'abaagala okubeera nga toyiga okubajja ajja kubeera nga takuyambirako ddala bulungi. Noti 754 18 95 62 noti 754 18 95 ensonga zonna osobola okubeera ng'ate ozitambuliza ddala bulungi. Gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo Radio Buddo. Njaga okutegeezakoko nti ne bannaffe abo aba God's Care Driving School, njaga okutegeezako nti olwokubeera nga tokola kiri kimu kyokka nga beegattiddwako oba nga bali wamu ne bannaffe aba Ministry eya Works and Transport okosa Uganda Driving Licensing System updated mobile driving license enrollment egenda okubeera nga ate ekuyambako okubeera nga tofuna driving license oba driving permit ng'oli mu kibuga eky'e Masaka nga togenze Kampala era nga togenze Mbarara. Kale no mu nnaku 2 zokka ojja kubeera nga tozifunye. Okumanya ebisingawo ojja kubeera nga tokubeera director eno koti 7 noti 7950 54 noti 7 noti 79 50 okuwandiisa akutandika ng'ennaku z'omwezi gumu oba kwatandika ng'ennaku z'omwezi gumu omwezi ogw'ekkumi paka ng'ennaku z'omwezi 16 yanga okufuna driving permit bagenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi paka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'ekkumi. Ensonga zonna osobola okubeera ng'ate ozitambuliza ddala malidadi saana gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo Radio Buddo. Then ne Ingina Robin from Repair and Accessories wali mu nnyendo abatunda n'okusuubuza sprayer ow'amasimu okugeza nga touches, screens, mouthpieces, ebira ku charging systems ebigenda okubika amasimu oba buyite obusawo obw'amasimu nga Itel, Tecno, Samsung, iPhone Oppo ne mu bika ebirala byonna. Tutunda n'okusuubuza kalonda yonna ow'amasimu okugeza nga chargers, screen protectors, ebira ku earphones, USB, amanda byonna ojja kubeera nga tobifuna bulungi. Nnyendo wali akugenda ekitoko okuzi n'ekyaki bakulira amannyo ogenda okubeera nga tobasanga. Nammwe abaagala okubeera nga temuyiga okukanika ku noti 752
1968 noti 75 ensonga zonna okumukira nga te kuzitambuliza ddala Magdadsana. Then ne bannaffe abo aba Kyebe General Enterprises, atugamba kyokretedde bomba eyo eya Kyebe knapsack sprayer ngeno esinga obuwangazi katale mu mute zitowa eri mu kalas eza bbulu era nga yawandiikibwako erinnya erya Kyebe. Kale n'omulimu olime ebbomba eyo mu kaseera kano esobola okubeera nga tekolera emirimu mu nnimiro. Ekoleddwa bannaffe aba Kyebe General Enterprises era nga abaana baffe mu ggwanga lya Uganda be bagikola. N'eddagala erya Wida lipaakingiddwa mu bipimo bya half litre, litre ne litres 20. Eddagala lino erisookedde ddala okukolebwa abaana baffe Uganda oba omwana waffe Omunnayuganda. Kale tugamba nti yakakasibwa ekitongole eky'ebyobulimi eggwanga lyaffe Uganda ate ng'era likolera ddala bulungi. Lyenfunye obulamu osobola okubeera nga tobutambuza bulungi. Kale neyakwata $3 n'aziwa omuwanguzi $2 n'aziwa owokubiri ate nga $1 n'agiwa owokusatu ye mwami Kyebe owa Kyebe General Enterprises. Ensonga zonna asobola okubeera nga tozitambuza bulungi. Ploti 77249 Infinix Stores mu kibuga eky'e Masaka bitabo osobola okubeera nga twefunye essimu ya Infinix obulamu obutambuliza ddala bulungi era ne bakutegeezaako nti essimu egenda kubeera nga tekwanguyiriza mu kaseera kano okukola emirimu gyonna. Kale nogwagenda mu field nagwalina essimu ekutawanyatawanya funa essimu ya Infinix obulamu osobola okubeera nga tobutambuza bulungi. Osobola okubeera nga togifuna ku kibanja-mpola, osobola okubeera nga togifuna bulambalamba. Kibanja-mpola jangu ne line empandise mu mannya agali ku ndagamuntu yo, jangu n'endagamuntu yo, jangu ne ssente z'ogenda okubeera nga totandika nazo weefunye essimu ya Infinix. Ate ng'era naawe ajja ne ssente nga ziwedde ojja kubeera nga togitwala butereevu. Buli kimu kye weetaaga okumanya naddala ku kika ekya ssimu ya Infinix ojja kubeera nga togifuna bulungi. Wali ku Infinix Stores okuli Alliance Pharmacy ogenda okubeera nga totusanga ku noti 75 800 00 mukaaga noti 75 800 00 mukaaga ogenda kubeera nga toyitawo obulamu osobola okubeera nga okutambuliza ddala bulungi gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio Buddo. Katugende wakiyamule neyanzege oli kumpewo za 98.8 ne 95 ye Radio Buddo, radio muntu wa bulijjo. Nantamegwa w'ebyemizannyo 2024 semi-final esoose era ng'olunaku lwali mu studios tubadde ne mwana mulenzi gwe bayita Liki Julius Mike omuwagizi wa club ya Ondupalaka ne club ya Arsenal. Tubadde ne mwana mulenzi gwe bayita Kasibante Junior omuwagizi wa club ya Vipers ne club ya Arsenal. Nga ntandise ne mwana mulenzi Kasibante Junior omuwagizi wa Vipers ne club ya Arsenal. Ekibuuzo ekyawa omwapo yakiise bulungi era n'afuna obubonero 5. We twagenze mu bibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda Bambi musajja wattu byaganye n'ebyokulonda ne bigaana. Kitegeeza nti mu local sports teyafunyeewo kabonero konna. We twagenze mu international sports yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero 3 n'alondayoko n'ebibuuzo 2. Kitegeeza nti ewamu omugatte n'afuna obubonero 5. Ekibuuzo ekya penalty akiise bulungi n'afuna obubonero 3. Brain teaser eganye wenkutte obubonero 5 n'engattako obubonero 5 n'engattako 3 ewamu omugatte gwa bubonero 13. Mwana mulenzi gwe bayita Liki Michael Julius omuwagizi wa club ya Ondupalaka ne club ya Arsenal. Ekibuuzo ekyawa omwapo ku sayidi ekyaganye ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ebibuuzo byabadde 3 byabadde ebibuuzo byabadde 4 n'afuna obubonero 12 n'alondayoko n'ebibuuzo 5 wenkutte obubonero 12 n'engattako n'obubonero 5 ewamu omugatte mu local sports n'afuna obubonero 17. We twagaze mu international sports yazzeemu ebibuuzo byabadde 3 n'afuna obubonero 9 n'alondayoko n'ekibuuzo kimu kitegeezaawo n'afunawo obubonero 10 ewamu omugatte. Ekibuuzo ekya penalty kyaganye brain teaser yagiise bulungi era n'afuna obubonero 5. Wenkutte obubonero 17 bwe yafunye mu local sports n'engattako obubonero 10 bwe yafunye mu international sports n'engattako n'obubonero 5 bwe yafunye obwa brain teaser ewamu omugatte enfunye obubonero 32. Mwana mulenzi Liki Michael Julius ayise ogenda ku finals n'obubonero 32 ate nga mwana mulenzi oyo gwe bayita Kasibante Junior atasobodde kubeera ng'asukka semi-finals.
yes. Kale ye radio budde y'omuntu obulijjo mwebalidda mwebulekera nga temijje kumidde ku lunaku olw'enkya ye Kabogoza Noah wa club ya KCCA ne Man United avaako wali mu Nnyendo then Lwetutte David wa club ya KCCA ne club ya Chelsea avaako wali ew'obulenzi zigenda okubeera ssaawa 3:30 nga mwatuuse dda ku mpewo za radio budde y'omuntu obulijjo wa radio budde then muteekebwe Kasibandi bigaanidde wa olwaleero ekyamazima amatuufu nsinza kulimbawo kigaanidde naye ebibuzo by'ebiganda byo bigaanira kuva bulijjo era badde bigabanye nga ntegatira bweru nebweru kiganye leero nebweru kiganye ngezezaako gattagatta naye nebigaana nga byawula bwawuzi tufuli kyabadde ansinga kyekyamazima naye beebalisanga abalebye budde ekyamazima okutuweereza omukisa nsooka okutumirako bazadde bange omwami Sante John n'omukyala Tumwekwase Jessica bali Lwamaggwa Lugalama then ne bakwano bange abamperekeddeko kuli Dennis Albert ne mateeka tuweereza piki naye mutumiddeko nnyo bantaddemuko ku ssente naye ekyamazima kiganye munansonyiwa naye ngezezzaako okusoose okuleetabamu netuuka ku ssemi ekyamazima ngezezzaako ebyaddala okusinziira ngezezzaako bonna obi bange mwena mbatumirako Sozi Kayinga Jackson mwena mbatumidde nnyo batali bange kyekyamazima matuufu naye ngezezzaako okuba gwe mundi bange obadde okusosa obyekatamu beebale kuwagira kubanga si byangu ate nabo babitya okujja singa babijjamu ne batuulira naye ngezezzaako okusinziira kale weebalegezaako boolyawo n'omwaka ogujja tukulirize era jangu nga weeteeseteese bulungi liki waanaba tawangudde nadda omulage nti oli musajja wamaze mwagaliza buwanguzi kyekyamazima omumuwadde mwagaliza kyekyamazima kuba bwendabyeko kati bali abasigadde tonnabalabako kati liki oli kisoboka ekyamazima kwalese sajja amaze okutongoza liki nti muwanguzi omwaka kale tuyanza nnyo tuyanzeege tugenda kuba nga tuwumulamuuko then bwe tuba mutuwumulamuuko tugenda kujja tweyongereyo n'enteekateeka eno eya Twatupenke Sports Special nga tuyitambye emizannyo ebyatambudde mu weekend yonna gwe wenna omulungi awuliza tuva Fred Buddu katudde